Omukolo gw'okuggulawo ekizimbe ekipya ekya Riham President Museveni akutandise n'okulamula kampuni eno zaako n'okulaba bwe bakola ebintu byabwe. Wano Wasisi n'ategeeza nga wagenda okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze akozesebwa amakolero zaako n'amakampuni nga gano kiyambeko mu kutereeza emirimu gyabwe. Ebyamakolero bigenda kwangulwa wano. Amasannyalaze gagenda kubeera gamala ate ga bbeeyi ntono. Entambula egenda kuba nyangu ate kusente ntonoko. Ategeeza nga amakolero gano bwe gayambye nnyo naddala mu kuba bannayuganda emirimu era nga balina okugaganyulwamu. Museveni awadde bannayuganda amagezi okwesigamako ku mpagi nnya ng'emu ku ngeri bannayuganda okwekulaakulanya. Obulimi n'obulunzi, amakolero, obuweereza n'ebyuma ebyakalimagezi. Olira avumiridde n'obuze bwa bannayuganda okwokunywa omwenge n'obwenzi mu kifo ky'okutereka ku ssente. But also, young people like this one should be examples to you. But you, when you get money, you go to drink alcohol. This is the problem. Mubera mwenge. N'abakazi. Abasajja bangi okwekobaana omukazi omu. Oba abakazi bangi okwekobaana omusajja omu. N'olwekyo ngono yandifuuse ekyokulabirako erimwe. Ate omugezi wa kampuni eno Kansime Richard yeebaza President Museveni olw'okuba weetako okuli ekyuma. Pulezidenti oluvannyuma afulumizza ekiwandiiko ku ttemu erikoleddwa kwabadde omwogezi wa poliisi mu ggwanga Alfred Kaweesi ng'abakikoze badde ku boodabooda. Ategeeza nti olw'ettemu eribeerawo alagidde okusibwa kwa kamera mu bibuga okwetooloola eggwanga lyonna n'enguudo ennene. Alagidde minisita w'ebyensi Matiya Kasaija ekolagana ne poliisi okukissa mu nkola mu bwangu. Tulambuddeko ebifo ebimu we bassa kamera zino ku Ntebe Road, Jinja Road, Buganda Road, KCC ne Palamenti be tusanze ne basaba zikozesebwe kuba tewali mubbi n'omu gwe baali balaze. Ababodaboda bategeeza n'ekituufu Pulezidenti kyayogera kuba kijja kubayambako komye okubasongamu enwe tebatta abantu. Ezo kamera ziraka tezikyakola kubanga abantu abo tebabattira mu kibuga, babattira bbali wa kibuga pozi nga nazitambuza buli wamu eggwanga lyonna. Pulezidenti Museveni kyeyayogedde kintu kituufu nnyo. Ziruddewo naye tetumanyi oba zikola, singa zibaye zikola emirimu gyazo, singa baba batukwatakwata ne batutulugunya, singa babalaba dda. Buli muntu waali naye abeerenga mpega ku munne. Kamera ezo zisobola obbakwata. Tuwulira nti zikola ne tulina bukakafeera. Bateekawo biwaani tebikola. Tebavangayo tulaga wadde ekibaddewo n'olunaku olumu bwe ruti. Naye ziri wano simanyi oba zitulaba. Ndaba ng'ebiwaani nga kuliko nabbubi we zityo. Kamera ezo zandituyambye nga ffe bawayirize nnyo ddala ffe abavuzi ba bodaboda mu Kampala wano. Batusibako nnyo nti ababooda beebase. Ekyo kiba kirungi nnyo kubanga kamera ze zimu ku security oba obujulizi obusingirako ddala. Pikipiki ezitta abantu mazima kyekasiza booda. Shamshadi Naluja, Nobedi Utelebekisa Kidde Guli ino, Bukedde TV.